Yes, gwe yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kw'oli tugamba subscribinga onyige akakadde osobole okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga. Kati nno URA gandibanga gagimyuse. URA gandibanga gagimyuse. Olw'ensonga nti ffenna tumanyi nti emabegakaawo abakulu mu URA bavuddeyo ne babanga bagamba Bobi Wine emmotoka ye agitwale for inspection basobole okubanga emmotoka eno bagyekebejja bategerere ddala lwaki yasobola bayitako luli nga tebamanyi nti yali bode ama. Ng'era mu mateeka amatuufu kigambibwa okuba nti emmotoka eno bagikiriyalinga era buli kimu bakikola ne kiggwa. Owulira kati buli kimu okuggwa Bobi Wine mu kuvaayo postinga n'agamba nti yeebaza abantu be aba diaspora n'abantu bonna abadde mu struggle abasobodde okubanga bamusonderako ne babanga bamugulidde emmotoka bulletproof armored V8. Ekyo kyakubye wala URA era abakulu bano kye bakoze ne bateekawo embeera nti beetaaga okulaba emmotoka eno yayingira etya yakola etya naye zo stories zonna nazibawa. Era Bobi Wine olunaku olw'eggulu ye yasazeewo n'addukira mu kkooti. Owulira n'abaako ensonga ze ng'ayita mu Wameri Advocates n'annyonnyola kkooti ensonga ze ezikwatagana ku mmotoka eyo. Owulira naye era mu byavudde mu kkooti waliwo embeera eraga nti Bobi Wine ye ng'omuntu yabateereddewo embeera n'abagamba nti abasuuwinga aba URA okubanga bamuwa obukadde 150 ng'agamba nti tebayina lukusa kubanga bayita mmotoka ye kubanga baginspectinga oba nga bagikebera. Olw'ensonga emmotoka eno yayita mu URA buli kimu ne bakikolera ne kikola ki ne kiggwa. Kati y'okumumalira obudde n'okusobola okuba nti bateekawo embeera mu ggwanga concerning emmotoka ye ng'ate emmotoka eno buli kimu bakikyusa omunakenya akikyusa ne kidda mu mannya ga Kyagulanyi URA ne signinga buli kimu ne bakikola ne kiba nga kyaggwa bulungi. Owulira omukulu Kyagulanyi yaddukidde mu kkooti mu kuddukira mu kkooti ebivaayo biraga omukulu Kyagulanyi yasuuwize aba URA era nga balina okuba nga bamutangira omutango gwa miliyoni 15 olw'okuba nti emmotoka ye basazeewo bagirikolinge ate nga bo bennyini be bagikiriyalinga. Omanyi waliwo embeera ebeera mu ggwanga nga naawe togitegeera. Owulira emmotoka eno be bagikiriyalinga yadde abakulu baavaayo ne bagamba nti kasita yagamba nti bode ama emmotoka zino security yeino zeekebejja we ziba zingira eggwanga. Owulira security zinayita mu mikono za security zijja proving nti yeino baamu mu ggwanga naye ate weba teyise mu mikono ja security kitegeeza mu ggwanga erimu irigale. Owulira era Bobi Wine yavaayo n'agamba nti abakulu bano ng'ayita mbaloya be abakulu bano bino byonna babyogera olw'ensonga zanjawukana mu political affairs. N'agamba nti tebakikola olw'okuba nti bagoberera amateeka ne bateekawo mbeera olw'ensonga nti bafa ngeri gye kiri nti y'omu ku bantu abatadde pulezidenti abatadde omukulu tibuhabulwa ku bunkenke. Owulira so kyova olaba nti bavaayo ne bamuteerawo embeera ku mmotoka ye naye ye ng'omuntu yabagambye emmotoka ye talina gy'agitwala era okuyita mu balooya be yagenze mu kkooti era bwe yatuuse mu kkooti eyo balooya be ripooti ze baggyeeyo nga bagenda kusuwinga URA babe nga bagisaba obukadde 15 okuvaayo n'egamba nti omukulu ono Bobi Wine emmotoka ye beetaaga ogyekebejja. Owulira so zimu ku updates ezigenda maaso mu ggwanga gwe yonna gy'osinziira gezaako okubanga olikinga okumentinga era osobole okubanga osubscribinga oleme kusuba mawulire gagenda maaso mu ggwanga.